Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa ba'd. Ayuha almustami'un alkiram, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Oluvanyuma lw'okumutendereza Allah nanyini matenda amalungi nga ate gonna majjuvu, tusaba Allah asookusasira n'emirembe n'ebyengera kuwa ekitiibwa nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Era ne tumusaba naffe abali mu nsi eno, Allah atuwa obulungi, Allah atulungamye, Allah atugabirire riziki, Allah atulongoseze abaana baffe mu buli mbeera yonna. Allahumma aslih lana auladana, ay Allah tukusaba otulongoseze abaana baffe babeere mu mbeera ennungi, embeera eyeyagaza. Abaana tulina obbasabira edduwa mu buli mbeera yonna gye tulina okuwangaliramu bwe tubanga twagala abaana abalongoofu insha Allahu taala. Abooluganda abakkiriza, tugenda kwejjukanyako ku kyafaayo ekya kitaffe Adamu alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa taala atutegeeza mu surati Twaha. Twagala kwejjukanyako ku kyafaayo kino katonotono insha Allahu taala. Allah tabaraka wa taala atutegeeza mu surati Twaha, atugamba ebigambo bino. Atugamba nti kulna ya Adam, jukira bulungi Allah subhanahu wa ta'ala bwe yatonda kitaffe Adam n'amugamba ebigambo bino, inna hadha aduwaka, mazima shaitani Ibilisi mulabe wo, walizawujika era mulabe wa mukyala wo. Shaitani Ibilisi mulabe wa Adamu alayhi salatu wassalam era mulabe wa maama waffe Hawa. Era naffe abakkiriza abasiraamu abali ku nsi kuno, shaitani mulabe waffe. Natugamba fala yukhrijannakum min aljanna, shaitani tekola lugezigezi lwonna nebajja mu nsi fatashika nemubula, nemuva ku kigambo kya Allah nemudda ku bya shaitani. Nagamba innaka la tajua fiha, Allah subhanahu wa ta'ala yassa kitaffe Adam mu nsi, naga ndi mugenda kubeera mu nsi, enjala ebalumire mu nsi, wataara era mujja kubeera mu nsi muno nga mutaayaya mutambula butambuzi bwe muti, wa annaka mazima la tadhlam, temulyazaamaanya fiha ku nsi kuno, watadha era nemubanga mubooga ku nsi kuno. Fawaswasa ilayhi shaitan, shaitani bwe yalaba bwetyo nereeta okulabankana mu mutima gwa Adamu alayhi salatu wassalam. Kulna ya Adam, Allah nagamba Adamu ng'akyali mujjana, ala adulluka hal adulluka, saakuganye ala shajaratil huldi. Shaitani nga yegamba saakugamba gwe nja kutwala olye ku muti oguliko ekibala, wa mulkin la yabla, obwakabaka kubutagenda kuggwawo. Adamu alayhi salatu wassalam fa akala minha, shaitani nemulimbalimba nalya ku muti ogwo. Fabaddalahuma sawatihima, obwerere bwabwe ne butandika okweyoleka, abantu abo ne batandika ne bafuna okuswala. N'olwensonga y'abooluganda abakkiriza, kitaffe Adamu alayhi salatu wassalam, shaitani bwe yakola ekyo, Adamu alayhi salatu wassalam n'aswala nga tayagala kulabikira ddala mu maaso g'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. N'olwensonga eyo ne baggyibwa mu jjana ne baleetebwa kuno ku nsi. Bwe baleetebwa kuno ku nsi, Adamu alayhi salatu wassalam kigambibwa yakkira buyindi n'abeera eyo. Maama waffe Hawa n'akiraawo Jidda. Buli omu n'atandika okunoonya munne olw'okuba nti baalya ku kibala ekyo ekyomujjana. N'olwensonga y'abooluganda abakkiriza, ekyo kye kyafaayo ekya kitaffe Adamu alayhi salatu wassalam. Bwe yatuuka ku nsi kuno n'akola istigfaaru ng'asaba Allah tabaraka wa taala amusonyiwe. Era mu bigambo ebimu yagamba ebigambo bino, yagamba nti dhikra anna Adamu alayhi salatu wassalam, tujjukire nti mazima kitaffe oyo Adamu okusaasira n'emirembe ebibeere ku ye, kaala yagamba ebigambo bino, inna Allah ta'ala, mazima Allah ow'ekitiibwa, aata ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallam, yawa abantu b'ekibiina kya Nabbi Muhammad okusaasira n'emirembe bibeere ku ye, arba kiramat, yabawa ebitiibwa bina, ma ataahunna, byatawangako abaakulembera. Abantu abaasooka ebitiibwa bino tebabifunangako. Naga nti al awwal, ekitiibwa ekisooka Allah kye yatuwafa abantu b'ekibiina kya Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallama, yatuwa bino wammanga. Ekisooka yagamba anna qabla taubat kana bil Makka, okwenenya kwa Adamu yenenyezaawe Makka ku nnyumba ya Allah Kaaba, Allah n'alyoka amusonyiwa. Naye wa ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallam, naye abantu b'ekibiina kya Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallama bene bakola amadhambi,
bwe bamala okukola amazambi yatubuuna min kulli makanin, buli we babeera ne beenenya. Ali mu muzigiti atambula wonna waatudde ne yeenenya, Allah amusonyiwa. Naye jjukira nti abaatukulembera banoonyanga bunoonya bifo we balina okukolera tawuba. Naye Adamu alayhi salaatu wassalaam yanoonya ku Kaaba we yakolera tawuba. Naye ffe wookolera ensobi oba mu njuyo oba otambula n'ogamba astaghfirullah, Allah akusonyiwa. Min kulli makani, fi kulli makani, buli kifo. Fayaqbalu Allahu tawbatahum, wonna woba okoledde ensobi Allah akkiriza okwenenyako mu kifo ekyo. N'agamba ekyokubiri, anni kuntu labisan, mazima nze nakola ensobi nga nyambadde nga bwe mulaba nyambadde juba. Falamma aswaitu, bwe namala okujeemera Allah, ja'alni uryanan, Allah yanyambula nanzijamu engoye ze nnali nyambadde. Wa ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abantu b'ekibiina kya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya'asuna uryanan, bajeemera Allah nga bali bukunya. Fayalbisuhumullahu ta'ala, Allah n'abambaza. Abooluganda abatuwuliriza abalungi, ffenna tumanyi bulungi amazambi ge tukola nga tuli bukunya. Abantu bagenda ne bayingira mu ziroogi, zi guest house, ne beeyambula bonna ne basigala bute, ne benda ne bakola obwenzi emisana. Naye Allah n'abambaza, omwami n'ava muli n'omukyala nga tewali amanyi kye bava kukola muli. Naye Adamu alayhi salaatu wassalaam bwe yajeemera Allah, Allah n'amwambula ekyambalo kye yali ayambadde, obwereere bwabwe ne butandika okulabika, ensonyi ne zibakwata. N'agamba ekyokusatu, mazima bwe najeemera Allah, anni asaitu fawka farrakani baini wa baina imraati, bwe najeemera Allah, Allah n'anjawula wakati wange ne mukyala wange. Adamu alayhi salaatu wassalaam yeewuunya nti ye bwe yajeemera Allah, Allah n'abaawula ne mukyala we alayhi salaatu wassalaam. Naga nti naye abantu b'ekibiina kya Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam bwe bajeemera Allah, wala yufarriku bainahum wa baina azwajihim, Allah tayawula wakati waabwe abafumba ababiri, Allah ate abagatta bugassi. Ekyokulabirako, osobola okwawukana ne mukyala we essaawa eno naye zigenda okutuuka ssaawa 10, wallahi nga Allah abagasse. Osobola okuyomba ne mukyala wo, noga nti mukazi oyo mwetamiddwa, sijja kumuddira, takyali mukyala wange, naye bugenda okuziba ng'ate Allah abagasse, ate muzze mu nsonga ez'obufumbo. Ekitaali kubali bo bali bwe bajeemera Allah, Allah n'abaawula n'abassa ku nsi, buli omu n'anoonya munne gye yakkira. N'olwensonga eyo ffe tujeemera Allah nga tuli bukunya, Allah n'atwambaza. Ffe tukola ensobi mu buli mbeera yonna, wonna we tubeera, Allah ne tusaba Allah okutusonyiwa, Allah n'atusonyiwa. N'agamba nti ekyokuna, n'atugamba inni asaitu fil janna, nze najeemera Allah nga ndi mu jjana. Fa ahrajani minha, nze Allah n'anzija mu jjana ne mukyala wange Hawa. Wa ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abantu b'ekibiina kya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya'asuuna Allahu kharija aljanna, bajeemera Allah nga bali bweru wa jjana. Fayadkhuluunaha idha taabu, ate Allah n'abasitula n'abayingiza mu jjana nga bamaze okwenenya. N'olwensonga y'abooluganda abakkiriza, ebintu ebyo ebina Allah yabituwafa ab'ekibiina ekya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujeemera Allah nga tuli ku nsi, naye bwe twenenya Allah ate atuyingiza ejjana. Naye Adamu alayhi salaatu wassalaam yajeemera Allah ng'ali mu jjana, Allah n'amufulumya mu jjana. Tujeemera Allah nga tuli bukunya, naye Allah n'atwambaza. Tukola ensobi mu mbeera yonna, naye woosabira Allah nti astaghfirullah, Allah nkusaba onsonyiwe, Allah takulinda kugenda mu muzigiti, takulinda kufuna wuzu, wabula bw'oyimirira n'oga nti astaghfirullah, Allah subhanahu wa ta'ala akusonyiwa. N'olwensonga eyo abooluganda abampuliriza abalungi abali ku mukutu gwaffe ogwa Kibla Islamic Media, tusaba ku lwa Allah tubeere nga tuyitiriza nnyo istighfar, twenenye mu maaso g'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, tulyoke tufune ebitiibwa bino ebina insha Allahu ta'ala. Mwenna abali ku mukutu gwaffe ogwa Kibla, njagala batumira mbayozaayoza bonna abaava mu bululu, Allah abawe ebirungi, era abaagwa Mungu subhanahu wa ta'ala abagumye
kubanga tukozesa ekigambo kiri inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ate webaze Allah obwo obutono bwe wafuna, mwebaze omulundi omulala insha Allah okomewo obeerenga weesimbawo nate insha Allahu taala. Mwenna abatuwuliriza mbagaliza birungi byereere, mugoberere omukutu gwaffe, mujja kufuna ebyokuyiga bingi insha Allahu taala. Njagala okwebaza brother Amir Musakulu ali emabega w'okubatuusaako ebintu bino byonna. Wa barakallahu fikum, tusaba Allah musasulemu ekisinga obulungi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.